mukalakasa beffe basiti adenja ate police temukutte. Police y'ensangi ekutte mukalakasa oluvannyuma lw'omusanga ng'alina omuntu gw'abadde agenza okubeera nga ayatulira ku ssomero awo ensangi. Full details tetunabeera nga tuzifuna bulungi nnyo naye nga mukalakasa nakolerako story eziwererako ddala waneeno era nga bu video bwe abantu abasinga mwali mubwagala. Nengenda ne munoonya nako ne tukolako interview osobola ogiteekamuko waneeno waliwo ebigambo byayogeramu eyo interview nga weetaaga okubeera nga obiwulirako. Namwe eyo interview yennyini namubuuzaako nti mukalakasa okusinziira nga w'okwasaganya emirimu gyo tosuubirayo abantu abatakwagaliza okukwata oba eddogo n'ebisigadde ng'ebyo kubanga eddogo olwedde eryo yali feesingako kubanga ono ayatulira abasawo abaganda abali mu bwenzi buli omu gwe woowulira nti wandyagadde okubeera ng'oyatulira yagendayo n'amwatulira gwe gw'otidde okugamba munyawayi we namwatulira n'andoga yagendawo n'amwatulira. So olunaku olwaleero zibadde mu ssaawa actually eddakiika nga 3 emabega information entuuseeko wano ku SMX Media nga bantegeeza nti mukalakasa akosa lya mukalakasa naye nga yeeyita Mr. Ken nti akwatiddwa awo ku poliisi y'ensangi. Ngenda making sure nti nkola follow up nsobole okubeera nga ntegeera exactly ki ekimukwasizza. Kyetutegeddeko nti abadde agenze ku ssomero nga waliwo gwali mu kubeera nga ayatulira obanga essomero lirina kye lyakola omuzadde ng'omuzadde yamupangisiza agenda abeere nga ayatulira essomero eryo nze naawe. N'omulala Kamuga gwatamanyi mukalakasa ngenda kuteerako obumu ku buvidiyo bwe osobole okubeera nga obulabako naye nga ne Kamuga property consultants ayinza ossula mu kkomera ate nkyasi lwakutaano ogenda olaba lwamukaaga Sunday weekend yonna nga togimazeeyo mu kkomera weebityo ebitandika mpola mpola naye nga Kamoga naye ebibye si birungi. Kankuteeko zineyo story ebbiri bulungi nnyo mu details osobole okubeera nga ozeerabirako. Katandikire wa Kamoga tukomekereze ne bu video bwa mukalakasa obwasinga okubeera nga bunyumira abantu naye nga sinabeera nga mbikuterako kankusaba subscribe ngano ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Kamoga Properties agenda luzira fantastic mu mawulire ge tuyinawo. Kamoga Properties we tuwogerera sawa zino ali mu High Court wano mu kibuga Kampala ku misango egy'okubba ettaka. Waliwo ekibaluwa kibakuntumye bakimusamoningira of course ne bakimuwa leero enkya ya leero ku ssaawa 11 bamuboye ne basooka bamusibirako ku poliisi y'e Lubowa then poliisi y'e Lubowa ne bamugjawo ne bamuvuga paka ku High Court. Aze ku High Court taze kuwoza aze kuweebwa bbaluwa emutuwala direct paka eruzira unless if ebyapa bibamubanja bya buwumbi 10 kamusinga babireese n'omuntu omulala alina okweraliikirira ennyo alina kubeera Suna Ben olw'ensonga nti Suna Ben ekyapa kye bamuwa Kamoga bye bimu ku byapa ebigenda okusazibwamu. Ebyapa bino omuntu yamusibe bamuyita nganda ebyapa byali bya nganda Kamoga yajja kutaka nga buloka bwe yajja kutaka nga buloka n'akozesa olukujjukujju lwonna n'amakinga sure nti afuna signatures na biki byonna byetaagisa okuba nnyini kifo so kwebyo byennyini bye yakozesa n'awaako ne Suna Ben. So Suna Ben yalwana olutalo nga yeddiza ekyapa kye bambi kumbe ekyapa bintu bya nganda so Suna waffe tumusabire kuba ebyapa kooti yegamba bagenda bisa zaamu. So Kamoga Properties luzira must shine tumusabire musajja waffe oyo Katonda amukendereze ku kibonerezo Katonda amusasire amujjulwe. Tony cheka ko bajja Tanda bai bajja Tata ime kulika tata ime bulijjo weegaana ng'ogamba nti mulamu wota mukozesa nagamba efefe basiti addenja tuguddeko lubona mukyalo yatugamba bulijjo tera muganda we ng'obye tata ime tadduka jangu tumalirize mukwano tukuguddeko mukwano muwage mukwatire mulamu w'omuloogi yefaanana mukalakasa basiti addenja ova omuloogi n'omulamu wo oyo tukimanyi nti baba mugandawo naye bannanga abaana bawala mwesudde ddala tadduka oyo mulamu wo tukutegedde kyaba tukutegedde ova omuloogi n'omulamu wo kala bannanga oswadde
Ndari moji bese mpitine na mwana kwa kuzizo mfanya kutabana magezi. Ajja kutia. Tugenda kumuteka yense mutegere.